Wabadde ovaawo mpita ku kyalo Ntunda nga kiri mu ggombolola y'Empata mu district ey'Emukono, abatuuze be balumbye poliisi y'Empata nga baagala okugajambula musajja mukulu Walobooka Geoffrey atemera mu gy'obukulu 6 kw'ossa ne mutabani we Kaweesa Mark ng'ono musomesa be bagamba nti beekobana ne basaddaako omwana Saazi Pius abadde atemera mu gy'obukulu 8 ng'ono baamusalamu olulimi n'oluvannyuma omulambo ne baguziika wakati mu kitooke mu kibanja kya jjajjaawe. Abatuuze bagamba nti ababiri bano basaba nnyina w'omwana kati omugenzi amubawe balye naye ennaku enkulu, wabula okuva olwo omwana teyaddamu kulabikako nga bano bategeeza maama w'omwana nti yabula nga kyekyaviiriddeko abooluganda okutemya ku poliisi y'Empata ne bakwatibwa bannyonnyola omwana gy'ali. Nja kwogera ekituufu poliisi n'esitukirawo n'ereeta taata w'omulenzi. Taata w'omulenzi bwe bamuleese ne bamubuuza n'agamba kituufu omwana twamutta era twamuteeka wali emanju mu kinnya. Abatuuze baagadde okugajambula bakali butemu bano nga poliisi batadde ku kabangali n'ebaddusa ekibabu era nga wakati mu kubatwala poliisi ekubye amasasi mu bbanga okugumbulula abatuuze ababadde beesomye okubagajambula. Abatuuze batandise omuyiggo gw'ekifo awaziikibwa omwana nga batuuse n'okumenya kaabuyonjo mwe basanze omukeeka n'engoye kwe baamusaddaakira nga n'oluvannyuma bagudde ku kitooke omulambo we gwaziikibwa. Obusungu babumalidde ku nju z'abantu bano ne baziteekera omuliro wakati mu kuwera nga bwe batagenda kukkiriza kubeera n'abatemu ku kyalo nga bakiikidde ne poliisi ensingo olw'okulwawo okutwala abantu bano mu kkooti. Ye maama w'omugenzi Gertrude Nabulya wakati mu nnaku ey'ekitalo ategeezezza nti yasemba okulaba ku mutabani we ku lunaku lwe yasemba omuweereza ewa kitaawe. Abakulembeze okubadde amyuka ssentebe w'eggombolola y'Empata Mulongo Yakobo wamu n'abalala bavumiridde ebikolwa eby'okweraguza ebifumbekedde mu bantu bye bagamba nti bye biviiriddeko obumenyi bw'amateeka okweyongera mu kitundu kino. Ebigambo by'okweraguza mu ggombolola eno okutwalira awamu bikabanja ekintu kinene nnyo. Abantu baffe naddala abavubuka benyigidde nnyo emize gy'okweraguza bulungi. Ate kye bamukweraguza baleeta ebyokwola. Nosa nti omwana muto myaka 15 aleeta ebyokwola agala bugagga. Abantu okwagala okufuna ensimbi nga balowooza nti mu byokweraguza mu byawungu kyannaku nnyo. Era poliisi tugisaba ne kkooti lukola emirimu gyayo. Wetuviiridde mu kifo kino nga poliisi tennadda kutwala mulambo oguziikuddwa. Kaweesa Paul yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.